mba mpulira obulumi mba mpulira pain jesiyinza kunyonyola oba omuntu omulala. Mawulire gannako omuyimbi Catherine Kusasira wali mu Boston amaziga hamerere ngenda kubanga ankulaga ekiryo wabula nga wetogera video yagikoze yemukwiza sembe okubanga akola kati ono wetogerera ali okubanga alongosebwa era nga ono essaawa eno abasawo n'abalode n'abo well wishers bonna bali kusala olw'ensonga ekiso kyagenda okubanga asalwa ajjukira alina okusalwa asaidiza wano nga mu kifuba oba kumpi ku mutima ono nga agenda kubanga alongosebwa kawaseera akanaku nnyo era ntegezeddwako ensonga z'amama kabina tezeekuusa ku obulwadde bwokka oba amasavu agajjudde kumpi ku mutima wabula nga mulimu eddogo eyo restaurant gyolaba bw'atyo yali asobodde okubanga gigola era we yagiteeka mu kifo kye twabaleetera emboozi around ya waliwo restaurants nnyingi nnyo era ono kigambibwa bwalabika nga nawo waavudde akabasa era nga wano waliwo abatamwagaliza mbu akasimu kaza okubanga ko abamu ku bantu obaolyawo abasanga ku restaurant awo mbu amala okujja yakola nnyo era abaali baliwo ne basobola okubanga banyiga obaolyawo ne basakitwala mu mutima mulungi era nga bino nabyo obaolyawo tosobola kubanga birungi awo tubigambo byabamu ku batuuze awo ku restaurant egyabadde yakaggulawo emyezi mitini gye buvuddeko kakati Rita Kagwa akamukwe ono abadde wali n'omulwadde era nga naye alina kyasobola okubanga atugamba essaawa eno nyini. Muganda wange, I've spoken to Catherine omuyimbi ng'embeera yesi nnungi era abadde addusibwa mu theatre. Diva omuyimbi w'eggwanga and presidential advisor wa Museveni. Cather, wherever you are, I know you pull through the operation. Shall not continue. I actually I knew about her, of course, her illness way back. Then I just wanted to know it's gonna lead us to of course to be worried and all these things. To get the cocoa prior to the operation, honestly, her state was just worrying. Anti abaana be bamaziddwa okubanga obaolyawo bali ku ddwaliro bagezako okulaba nga obaolyawo byonna bitambulira ddala bulungi naye nga tanaba kubanga agenda mu scan nga agenda mu kulongosebwa mu ICU oba olyawo kyonna kyoyinza okugiyita naye nga agenda kubanga alongosebwa. Ebigambo bino ono mukwano gwe nnyo era nga ono abadde ku ddwaliro mukulu Rita n'asobola okubanga avaayo era bino byatuleetedde okuvaayo. Twagala essaala zammwe Ugandans, musicians, tusaba musabire Catherine Kusasira omuyimbi w'eggwanga ali mu mbeera si nnungi naye nga Cather oli mugumu, you'll pull through era nga operation eyo the time I spoke to her I think it was just like 30 minutes to the operation. Sinema kwogera naye asimanika state gyalimu alina amasavu ku mutima like gobadde getagisa kulokotako naye nga mukama manyi ajja mususa Ugandans tusabire Catherine Kusasira embeera gyalimu sinungi. Yes, actually sindiseyo mami wange yawo abasinga aba artists personalities abali already abasinga babadde basuubiza bagenda kubeerawo balagiridde eddwaliro walinda abaati bagenda kubeera nge naye abamu already babadde batuuse tubeebaza bonna babadde batuuseewo naye ng'omuyimbi w'eggwanga ali mu mbeera mbi. Catherine, you pull through. Catherine, tukwagala omwami wakwagala abaana bo bakwagala bafans bo bakwagala tukwagala ffenna Ugandans tukwetaaga ffenna tukwagala nnyo era tukusabira osuuke bulungi mukwano. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku nnamba 0752 87 15 15.
abantu abamu muyiga okujjukira muyiga okusiima muyiga okujjukira abantu bye babakoledde musajja gwe mukama agenda kukubonereza abonereze famire yo abonereze abana b'olizaala ekika kyonna dictator Emilanga oli musajja mubi nnyo dictator Emilanga naye simanyi oli musajja mukutu kusaza shozi yakuyimbira wazeerabira ne interviews wamusaba ng'omwegayira ng'azikuwa musajja ule tukukwata omwana wa Kusasira omwana ali mu kusoma yagenze okusoma n'omuwandikako information enfu nnyo ng'omwana wali watanga obutanzano ya shelter musajja gwofe ngo yazira n'ofe ng'owunyeko omukazi ebintu byakwe yakusasira bannamulye mwabaki emitima emibi omwana obudde ali ku ssimu akaaba ali depressed luli bamuwandiseeko nabakamuweereza namuyina omutima omubi musajja gwe n'okwata omwana wamu n'omwana gwozawo obuzaazi ensi yakulemerera oli eri owulira nono batwogera ku muyimbi ku mukazi gwewagaza omuyimbi n'oga n'omumuzika n'okuwaayo amabugu ngusimanyi omwana akusasira simanyi ali eri omutima omubi gwe musajja gwe olwokuba munoonya views buli muntu yena natukula nabanikiramaka kino kyakoze wakimu ekyayisa abaana okusoma nga bali ebweru kale musajja gwe oli mubi nnyo naye kwata ne Katonda buli mwibira nakulagamba nebatukugambako nebagamba ne munaffe kyakoze okukwata omwana kale musajja gwe banenkubuulire ofe ng'owunyeko ofe ng'oyazirana ofe ng'okeneka. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial